Kinajjukirwa nti gye buvuddeko poliisi yasaba okulayira kuno kwongezebweyo olw'ensonga z'ebyokwerinda mu kibuga. Nabwe kityo omukolo gwayongezebwayo okuvanga ennaku z'omwezi lumu ne guddizibwa ku nnaku z'omwezi nga 6 omwezi gwa Juni. Mu bameeya abagenda okulayizibwa kuliko mmeeya wa Kawempe Division Sserunjogi amanyiddwa ng'Owedembe, Joyce Nabbosa Ssebugwawo ow'eggombolola y'e Lubaga, Engineer Balimweso ow'eggombolola y'e Nakawa, ssaako ne Charles Musoke Sserunjogi ow'eggombolola y'omukulu w'ekibuga oba Kampala Central, mpozzi ne ssentebe w'eggombolola y'Amakindye Haji Ibrahim Nganda mu Lyennyama. Buli meeya asuubirwa okulayizibwa ku kitebe ky'eggombolola era nga wano Lord Mayor Elias Lukwago asuubirwa okulayizibwa Nankulu wa Kampala Jennifer Musisi wali ku kitebe kya Kampala Capital City Authority mu Kampala. Ne bannansala ab'amagombolola era lwe basuubirwa okulayira. Tubaddeko mu mboozi ey'akafubo ne mmeeya w'eggombolola y'e Makindye Nganda mu Lyennyama era ye atunnyonnyodde nti byagenda okusookerako omulimu ebyokwerinda mu Makindye. Agamba nti wabula gavumenti erina omulimu gw'okusooka okuzzaawo abakulembeze okuviira ddala wansi ku byalo okusobola okumanya abantu bano n'emize gyabwe gyonna. Nti gavumenti yennyini ba technical staff betuweereza yeyina okujjamu kano nti tuwa kaada wa NRM basunsula abantu balabe nti sekyanzi ddala yasaanidde okukola. Agamba nti abasinga obungi ku bakozi b'ebikolobero beetaaga okufunira ebyokola okusobola okubafunira ensimbi. Agamba nti bano beetaaga okubaako n'ebye bakola okufuna ku nsimbi. Twagala okulaba nga tutula ne technical staff ne Ministry ya Trade n'aba Revenue abantu bafuuta bagoba mu Kampala basigale nga batuwa omusolo omusaamu nanga bukusobola okukola emirimu ate naffe nga tubalaba service. Ono alina okusoomozebwa kungi okumwolekedde newankubadde ne banne bonna mu magombolola amalala balina olusozi lwe lumu naye. Bannakibuga bo balinze kulaba nga obuweereza bubatuukako kinnawadda yonna gye bali.